Debitya nze sirima ompulira sisala mama nyo abaana bwana abalezi okitegeera mazima ate olaba nze mukama mwebaza kubanga eno platform eri open yali agisasulira teri agifuga nze nanyineyo buli muntu yenna buli munnayuganda yenna wajjemba okujja okweyabya wano okitegeera ate ng'era olaba kyokola mbagamba nti ebirowoozo bye bafuna ku show yange biba byange biba bya muntu atudde wano okitegeera so mukama tebabuna kutya era nze nsanyusa nnyo okubanga sayidi ya Hajji sobola okufunayo okitegeera because Hajji ati bwe yalaajana nanzitukira gye ndi nasooka ne ate singa olaba nasooka nebanga sikifudde nako okitegeera because naye nakadda nga sirina nga nkyali buno naye bwe yaŋŋamba nepula nga mulimu eky'omwana mazima awe wakwata awaluma omwana ye omuntu aba akukyenda ndi muzadde neŋŋamba ekiki kanzije so bwe twagendayo nanyinyonnyola naye nandaga ebyazzandagamu like voice notes and stuff biki waliwo n'ezimu ze yampanga tezisoboka nasusa ziziteeka ku mpewo nasisobola okitegeera olw'obuzadde buli bwe nninamu naye neŋŋamba kati okubalansinga waakiri kanfune Sheikh Semmambo mukubire kasimu wayeemu kuba yali ampadde voice note ye nga so agikozesa egyo yali ampadde olw'obuntu bwe nninamu kama kamukubire mubuulire nti tugenda kukozesa ki okyogerako kyekyo olwokuba nali njaga kufuna Hajji nejjukira Hajji bamusibye ali kigo omuntu asooka okurepresentinga Hajji mukubira Sheikh kuba nali soba mufuna at that time naye nga sori nali nagifuna dda naye nga soba girwaninga nga sigibalansinze kasita namala okwogana Sheikh Semmambo ndyoka ngikola ki naye nze omulamu ogwange njagala nnyo omwana nga maama era kyobola nze njogera mwana mazima ate era ekirungi nti omusango kati guli mu kooti n'okooti gutandika kuwulirwa kooti esala amazima saagala kubako na side kyobola nakugambye jangu buli muntu ajje wano tulwanira ddembe ly'abaana kuba abaana bwe babulwa eddembe ensi y'enkya teriiwo emiti emito gye gigumiza abazadde tulina ekyo ate nava mama baffe baakikolanga bwe kiri nga tebatufaako abaana owulidde otya ye kyawulidde kyagenda nakyo naye ng'abaana bamenyeka ate kati abaana be tulina bali exposed internet weeri information eri open naye abaana abo babeera mu depression ne bennyamira kyobola abaana abamu beetuga abaana betta because abazadde tuli bakambwe we don't open up n'abaana baffe natakubula kikuluma kati omwana ono bw'akula ng'alina ekyamukosa nga muto bw'akula agenda kubeera maama atya maama kugamba abeera psychologically tokyadde ye mukyala gw'ojja okusanga asazeko omusajja omutwe mazima talumirirwa talina mukwano yafa dda kati ffe ntudde ntumujaje ng'omukazi naye nga tomanye mabega we abadde atya ng'akula so I am so happy thank you so much for coming ate era nze omulamu ogwange guli ku mwana abakulu bamanyi ebyabwe nebyabatuukako bamanyi because bagamba wali abaagalana tosaayo kikyo era yensonga bwe nakula mmanyi siyigira mu nsonga z'abaagalana naye omwana ono olwokuba ndi muzadde ekinnyumye kyoba olaba njagala yenna eyatuusa obuzibu ku mwana obaani ekkooti emulamule nga bwe kiri kitegeera ku lw'obulungi bwa Nisha okitegeera ng'osuza otya gyendi maama era toyinza kusula bulungi ng'ate waliwo omuntu ali gyali omuntu kasaabeere siruma ompulira siriko jirita sisala kalimbala bukalimbala obugalo buli soft ate nga ndi muzadde ne mukyala atalina kugamba kyamaanyi mazima simple profile sirina kyendi kirina ekyamaanyi nti ndi muzadde kyekyamaanyi mukama kye yampa muzadde kyempulira kyekyobugagga kyennina okitegeera naye nga sirina kiryawo kyamaanyi kabisa amannya gwani amanya nze Bitokote Kabugo Javiira ono Timothy tulindemu tujimyutinge jagera tujimyutinge kubanga bajja kubanga bakugiza bangi naye tugireke kale lero sojimyutinga ne yakabwasi togijjaako kiba kibi nnyo okujjako essebo
Kyenchikole kabutusi mu bamyutingirawo amaze sami ze base zimanyi era yene yafe ya bulijjo tukendeze bukendeeza volume tugendeze wano don't tukendeze bukendeeza volume egende mu silence basi kiwedde ogambe gwe gyaviira egenze musayirenti era wuuyo akuba ogambe gyaviira ani nze bitokote kabugo gyaviira abudu omwana oli wankima ate kakati kabugo erinnya lyava bukojja mama wange anzaala wankima era ab'enkima bakojja abange naye ate ewaffe mu Mamba abeera n'erinnya kabugo aba wa mutuba kati omutuba ogwange nkuze nagwo ate ebitokote ebiki kaliyo bitokota ebiki binyini ebyo bitokota emmere bwogiteeka ku kyoto bitokota bearing point awo ng'etokota biba bitokota era bitokota oli mukulu waki wa mutuba mukulu w'omutuba waffe ye baba Sekembe kyali sijaali naye taata yafanga nya kabugo yali alinzigyeko naye olw'okuba nti nali maze okukola senior fona biki mu bibuuzo biwandiiko byonna nga gyeliriko n'agamba bali mulekere kabugo naye abalala tebaddamu dituma mu kika kyo kati mu kika ky'ab'Emmamba omutube waffe ndiyo omwalirina kabugo n'oli eyafa naye yalina nyini mutuba mbwe mpudde kabugo mbadde manyi nkima gye mbadde ndimanyi be bamaama anti ebukojja teva muto evaayo maama nakojja kituufu aye akojja bamaama omusajja kabisa omusango ofukamira butereevu nganza abefumbe be banyonsa buli wafumbe ku ttaka serina nakubuuza kati ab'enkima abo be banyonsa be bamaama nze ndi driver taxi costa Mubaraka Mubaraka omukwano gwange nnyo bino byenkola folk charity ngenda mu charities gwe nteekamu nga tugenda manyi okukola youth charities ez'okuddiza abantu esanga ddala abantu abambi abatalina mwasirizi manyi bagendamu onagendako ewuyikwe negendako eyo egundi bayitayo kiduusu netugenda tukola charities ez'enjawulo ezo bambi nga abantu tubaddiza naye kati oyo Mubaraka wa omukwano gwange nnyo empisa era tubeera ffenna muntu wange wa munda nnyo nkubulira empisa zo omwatinabidde okubuuza ku bantu bange welcome to the show. Okay, welcome to another edition of Share with RKB, and today with me is Mr. Kabugo Pitokota. Kabisa bwendi naye olunaku olwaleero era nga abasinga nze mwamulabe ku social media ng'atambula nga omuko eyavuddeyo n'anoganya ensonga ez'enjawulo era nga tukyali ku nsonga y'omwana Nisha njagala ati naye tunyumyemuko because mbadde sifunangayo side ya mwami oba ya Hajji okujjako nga nzijeko Sheikh Semambo aye nga naye nayogera naye ku lukomo but okuba nga wasazeewo okukkiriza n'ojja thank you so much because I want tufune side zombi tusobola okutegeera amazima galiro ddawa okubalansinga story n'okuyamba omwana waffe Nisha mazima yes nawudde nti oli muko video gye nalabyeko waliwo ka clip ke bampeereza kabisa actually Baraka yakampeeza mu Baraka nangamba ono kyali wange oba omutaze baali aye naye yali agadde okwogerako naawe era kirungi nnyo yes kati nalabenga nti oli muko era ndi muko muko otya oli muganda wa Zuura mwanya wa Zuura nedda nze ndi muko nti omukyala gwe nina ewaka adda ku Hajji ali mukomera omulundi gwa kusatu so kati mukyala wange yali mukomera kituufu ate erwanira obuko munnaye kituufu kati olaba enkoko wagimuwa n'agirya kabisa naye yangamba yagala sekoko sekoko kubanga ekyala kye kirimu ebintu enkoko bagigala kusinziira kati olw'okuba nti oli mulalamu sekoko oli muko kabisa wa Hajji ali tiwawasaayo bampeereza video nalowooza nti oli mwannyina wa Zuura siri mwannyina wa Zuura ndi mukoddomi wa Hajji Mwizera ali ensonga ya Nisha nawe wagiwulirako nnyo ate era nze ndi wa mu nnyumba buli kimu ekigenda mu maaso nkimanyi kuba sayidi eyo nayo tugiwulireko sayidi eyo nja kutandikira awo wogambye wennyini nti wayogerako ne Sheikh Semambo abantu abo omukyalo oli namulaba mu katambi ako nange nkalina wano Hajjati Zuura yakootinga abantu babiri yateekako akatambi ka
mwami mukodomi wange mwizira ali ngali mukomera ngamugamu naye jangu tumalirize ensonga zino ekisooka oyo Hajji nga bw'omulaba muntu mukakkamu tuwa abantu abitya bulamu bwe gwe mulundi gwe gwasoose okugenda mukomera obulamu bwe bwonna gwe mulundi gwe gwasoose okugenda mukomera era ga mukonze bino sibimanyi tabitegeera muntu wa kisa muntu w'abantu ate muntu kugamba ali innocent n'ebintu ebyo kubanga n'omwana bwe nayoga naye Nisha agamba taata wange abadde mulungi nga munemubuuza obadde olinamu okuwakengera kubona n'agamba yasookanga mulungi nnyo nga taata waffe mulungi era nga tuli wamu ntansosula nti oba kino oba kino oba kiki nze mbeera otyo era n'abaana era waliwo n'amaloboozi galina wano nga bagamba nti ebyo byabaddewo naye dadi waffe mwagala akome okuba ebiriwo si byaliwo nga bwe biri okiwulira tebyaliwo nga bwe bikola ki ng'abaana bennyini beyogerera era abaana bagamba nti mami yabakaka okwogera ensonga ezo ono omwana gwatazaala kubanga akatambi ako nakafunako naye nanga bwe nkugambye bwa maama nenkweka feesi y'omwana oyo n'eddoboozi nendikola ki nendizanyisa ate nageza okulaba ate nga bamutaddeyo feesi ye akatambi ako baali bakampaddeko ng'omwana ayogera omwana yazzeemu n'akugamba nti bamukaka okwogera actually ndoza bombi nja bussaayo nga bulamba nga sikoze ekyo ligataakampaako nga bombi nga sibubise lwakuba bambi nali sikyagadde mwana oyo mulaga feesi era si kya buntu naye ati nalabe nga bamutambuza bwewamwona naffe kyatwewunyisiza kubanga twabadde tumanyi nti bagenda gikweka feesi naye tekyasobose twakirabyawo gwe twasomawo amawulire mayina takkirizibwa mulaga feesi so newunyiza nyera nakitidde nnyo nga Mubarak era akampeereza omwana alabika feesi nengamba ono omwana kiba kimulekawa naye anyways kubanga kyonna nze abaana kikinkwatako obulamu bw'abaana ne safety yaabwe n'okuba nga beeyagalira mu ggwanga ng'abaana kabisa era ensonga eyo ey'omwana naffe kwe kusooka oludda olwa Hajji okusirika tunoonye ddala Hajji yali mu kikolwa kimu tunoonyereza tutambula tukola byonna ekyetaagisa okumanya mukomera ne tutuukayo gye yali tumubuuza nga bambi yali innocent tubuuza abantu abamawulire kamera ebyo nze gyali sisitimu eri ndala kuba nze nange nere nagenda ekigo nategeera nti esimu ogireko eno ate tosobola kulaba muntu oli nga toganze nandanga muntu wali we balabira munnayuganda yekka yakkirizibwa okuyingira wali kakati ebikwogerako olina okugenda nabyo era endanga muntu yabuvunaanyizibwa nnyo nze we nagendako ekigo tewaliiwo tosobola nga tolina ndanga muntu era password yo wali ndanga muntu era bw'otuukayo mukomera akubuulira mazima nti bino byonna baba binteekako buteesi era kyenkugambye wali nti akatambi wentandikidde oyogedde ku Seekasemaama nti omukyalo oyo nga bw'omulaba abantu bonna yabeetooloola n'amanya nti bantu ba mirembe bantu tebaagala kereere bantu tebaagala violence kakati yabateeka mu kattu ng'alina okubakozesa kyonna ky'ayagala kubanga beetaaga nnyo obulamu obuli silent. Lwaki nga abakozesa buli kyayagala? Anti abakozesa buli kyayagala ng'abatiisa nti ŋŋenda baanika mu nsi nti mwakola kino. Nti Hajji weebaka ku mwana ekintu ekyawemula Hajji nga bulamu bwe takirabanga nako. N'amugamba munnange okoze ensonga eyo n'oŋŋamba nti neebaka ku mwana naye si bwe kiri. Kale bw'oba bw'okyogedde ng'oyagala bya bugagga jangu nkuwa ebyobugagga byokola ki byoyagala. Naye ka audio nga Hajji agamba nkuwa ennyumba yange eno kino. Naye bikomaawo kubanga nze bwe mba mpadde ggwe nga mpadde abaana era mba mpadde ggwe ate nensigaze obulamu nsigaze ekitiibwa kyange okiwulira nga siweebuuse kuba kakati Hajji ebintu we bigenze vayiro waliwo ajja okutegeera nti teyakwata waliwo ajja okukisigaza nti yakwata naye nga we biri kati mulamuzi oba gavumenti kati yeesalawo balina okuverifyinga byonna ebiriwo basalewo oba yakikola oba teyakikola naye nga
kati byava mu mikono gyaffe so luli yali akyakirina mu ttaano nga Zuula yakirina bateebereza muteebereze kati ateeberezebwa naye ate abantu abasinga kitegeeza nti wakyasobola okuvayo obujulizi obulala obuleete omuntu omulala nti yemukwasi. So ekirungi nti omusango gwakola ki gwakatandika eno bagiyita mumawulire bagiyita developing story ekyakula kati this developing story akatambika nonze kendi concerned okulaga nti oli Zuula alaga nti yayogera ne Hajji nga amwegayira si bwe kiri abantu kati ffe olaba kati wano saawa zino twatandikidde eri mabega nga twogera nibye twogera mu story yaffe omuntu akatingamu ekimunyumira nga olaba bana babulira mu Bible najjamu akanyiriri akamu nakulirizaako n'abogera amakulu gayagala kati Zuula mu kunyumya kwe ne Hajji emboozi bagaba banyumiza essaawa nga 2 eddakiika ssaawa namba dakiika 3 niyo yajjamu ako kamu oba ka sekendi singa 2 sekendi 10 n'ateekamu ako nti jangu mukwano naye nga ebivuddeko wano emabega tabyogera n'ebyaddako mu maaso tabyogera naye ajjamu ako akali mu feva ye naye nga kyonna kyonna we kyali kiri nti ono ye yali ayagala asigaze ekitiibwa kye amuwe byayagala naye n'amuteekako omusibe n'amuteekako akakwakulizo nti nze omaze okumpemula nti nebaka ku mwana naye nsi tennabimanya ate bikyali mu ffe ab'omu nnyumba kati era tukisigaza ab'omu nnyumba bino byoyagala kembikuwe naye mbikuwa nga mbiteeka mu mannya g'abaana bano b'ozaala kubanga abaana b'ozaala babiri bazaala mu Hajji bajja kwetaaga school fees bajja kwetaaga okulya n'okunywa naye ate nze sikyasobola kutunulako na kubeera naawe so bwe munaaba sikuwadde ebintu bino era ojja kunsaba ebyokulya ojja kunsaba ebyokunywa school fees w'abaana kugamba tujja kusigala twogerezeganya naye nze ongambye ndimebase ku mwana njagala obeere nga toli mu bulamu bwange so kampandiike bino ebyobugagga byagala mu mannya g'abaana bibe nga bibalabirira era leero yajja awandiike nti ebyo bye bigenda okulabirira abaana bange beekulinamu ebyobugagga bino Hajji Zuula yabyogera yabyagalira ye yapareedinga oba ye yakulembera olukiiko olwo ng'omusibe ali eri nga waliwo n'abapoliisi abakirimu n'agala kyonna kino n'abitema yes n'abitema era n'aorganizinga ng'akubira n'abeekyala abali concerned chairman jangu oberewo gundi jangu oberewo nga yakuŋŋaanya Hajji Zuula nga yakuŋŋaanya omusibe ali munda kati ono n'akuŋŋaanya ekintu kye n'akituuzaawo bonna era bwe baalimu ne bakkiriza ne basayininga ne bamaliriza kati bwe bamaliriza omusibe n'agamba nze siina buzibu kasamba nga nteeka mu mannya ki bonna abaali mu lukiiko basayininga bonna nga kubulako omukono gutya gwa musibe nannyini bintu era anti wuliriza ebintu oba anti kati simanyi oba mbyogera kubanga byogere nga bwe biri anti kakati ebintu mu mateeka gatugamba endagaano tezikolebwa ku poliisi naye ate endagaano ezo n'abapoliisi babeeramu kati OCSID yakirimu era nga jjayo n'omusibe ow'ekajjansi nga jjayo n'omusibe mukomera n'amuleeta ne babeera mu njogerezeganya ezo oyo yani OCSID nze yampisa bubi OCSID saagala namumanya mannya kubanga nze bwe nagendayo ku musango nga mugamba mukodomi wange bamusibye yanzijamu nga tayagala kunsiba mbu tebakkiriza kumanya referensi ya musango tomanya CRB oyo OC oyo ow'ekajjansi musajja muzibu nnyo era nze ngamba ya bino byonna you don't have right ku musango ogwo oyagala kubuza bujulizi gwanijja mwenga yampisa bubi nnyo oyo osisagala nakuddamu kumutunulako oyo omusajja oba yampisa bubi nnyo okuba obuwi referensi y'omusango lwali lutalo ne DPC n'amuyita n'amubuulira nti nze tebatukkiriza kuwa referensi ya musango capital offense bano kuba bajja kubuza obujulizi era nemanya nti etteeka omusango guno osomere gwa mada gwa defilement anti bagamba mbu ekibonerezo kyekimu obanga si omuntu aggravated defilement bakutta oba okubeera mukomera ebbanga lyonna kakati wano wekiri Zuula yateeka Hajji mukomera nga ayina okumusayiningira bino era ebiwandiiko Zuula bye yakola byonna ng'akuŋŋaanyiza n'abantu be empapula zituuka ku Hajji nakkiriza ateekeko ki omukono naye nga biri mu mannya g'abaana kati Zuula ndowooze nga bane babula n'abantu be bano baaliko waye yali ayagala
kizimbe bano batwale sente kati sente nga bazitaddewo Zuula era yagamba nti omwana ono bamukwata baleteyo miliyoni aga 2 ono si yabyogera nti miliyoni aga yazitema 2 nti zebeere compensation okukwatibwa kw'omwana nti ye ebizimbe bibye ne vyeyiti muliwe moloka vyeyiti aje badi akajigula kati Zuula yagala yo vyeyiti agala ebyo ebizimbe 2 n'omwana bamuwe miliyoni ameka nti compensation ey'okumukwata nga Zuula yabikola Hajji alina mwetooke alina sente wansi mumanyi onsonyi okubuuza wenjo alina sente kubanga oyogera n'ebintu nga bya sente nnyingi byenjogerako kati byalina kati gwamanyi oba omugrading otya naye ebyo byalina ngo olaba omuko kubanga osobola okukitegera nti Hajji ebyaddala alina mwetooke anti mukodomi wange yoyo kubanga kati omanyi bino ebya media bizibu ate gwolabyeko eki ye mwana omuto gy'amanyi enkuba gyetonya kubanga ffe twagenda watuuka ewa Zuula n'atugamba ennyumba z'alina azimbeko kalina mwabadde asula ne Hajji kyamala mwateeka abapangisa nti buno mwayadde asula yite nabakuggwa abadde basula nga temuli munanzigi bateekawo buteesi kateri kana imagine naye nga Zuula watuukayo yakoma weeru lwaki tewayingira omanyize waliwo ebintu kati Zuula mulalamu omanyi kyongambye ekyo ngenda kuddayo Zuula mulalamu kati tuukayo ebikakasi basiba kateni temuli mu nzigi kati Zuula mulalamu kubanga byonna byonna ebyo Zuula byakola yeeteekateeka obulamu bwe kubanga azze afeera musajja ku musajja nti ne poloti eyo Zuula wasula yagifeera ku musajja Hajji najja n'azimbamu abadde babeera kati era Hajji abadde amuzimbira amaka agageera gakalina gali awo omutudwe nga wagenda omuteeka nga Zuula talinaako contribution gage nga Hajji yamuzimbidde Zuula omulimu gwe kufeera basajja ye bwakulaba ng'olinamu ettooke ng'ajja yefuula mukazi wo ng'akufera ng'akubbako byakubyeko nga agenda buli mwana gw'alina ne kitaawe n'abantu bafeze Zuula bamanyikiddwa bwe bali bangi poliisi ekintu kino ekirimu nnyo era nze neewuunya ne Zuula okukaaba ti poliisi temuyambye nga nze bwe natuukawo obutuusi ku poliisi okubuuza ku musibe baali banteekayo jasi sirina kubuuza ku musango ogwo nga poliisi yonna okuva kwasooka paka kwasembayo eri ku ludda lwa Zuula naye nga lwaki eri ku ludda lwa Zuula namala oba nengisonyiwamuko poliisi akatono kubanga nti omusango ogwo Hajji gwe yakola naffe kennyini nga tutya bw'abanga yeebaka ku mwana ddala ogenda kumuwuliriza otya kitegeeza yava mu mbeera ze ez'obuntu mwe tumumanyidde kati nga takyali muki muntu kati golowooza nti poliisi eyinza okuba teyakebera mwana ebyo byonna empapula kale kugamba omuntu bw'obuuza ekibuuzo mba alina okuddamu nga bukiri naye tubadde tugamba nti oba biri ku fayiro naye oba biki ate naye nga nzina kuddamu nga bwe nkugamba nga bwe kiri poliisi yakebera omwana nekizuula nti omwana mukwate yakizuula nti omwana yakozesebwa naye nkijja na mukamwa ka osso oyo mwennyini ng'agamba nti yakozesebwa longa ego kati oyo yakozesa omwana bwe twagala longa ego era osso oyo ozitayidi nga kyagamba nti omwana yakozesebwa longa ego okiwulira kati omwana ye bakizuula nga mukozesa naye ffe tumanyi nti yakozesa omwana yali pulaani ya Zuula Zuula oyo mumalirivu nnyo okukola kyonna kyayagala mu bulamu bwe kubanga si kwegamba wetubale tutandika sitolo olina akantu koyogedde nti omwana enkula gyakuzeemu yemuleetera okuba kyali ekyo mu nsi kati enkula ya Zuula eyo nayo mu butuufu bozaayo akatambi emabega ebintu bye twogeddeko nti olw'okuba tuli wano ku bulumi bw'omwana ekyo ekyamutuukako y'ensonga era eyo nti Zuula ye muntu awaayo omwana we n'amufuula saddaaka okufuna obugagga bw'ayagala kati ekyo kye twagala okulwanyisa era kye njagala amateeka kikole Zuula ateekwa kuba omanyi lwaki omwana ono alina okusigala nga mwana ze kakati ebyabakulu bonna bano byonna bye bakola kubanga kati tokyasobola kutereeza Zuula yasobola kutereeza Hajji naye what I'm saying nti omwana ono bw'abanga ddala bamukola ekikolo ekyo nga ne poliisi yakakasa nti omwana mukwate omwana okukwatibwa kitegeeza omwana teyeyagalidde
yes oba omuggyeko that innocence era yeekyawa ng'omwana kati nze awo wennyingiriramu ku mwana ono era we njagala amateeka gakola omwana ono alina tubuulira ani yamukozesa kubanga ye kati ssaawa zino sitya gwe ntya Katonda kati ffe omwana ofuna baana banne kuba kati waali era sijja kugamba nti wano ba nyenze wala naye nga ofuna baana banne ne bamugjamu ebyama ne bakubuulira agambye bw'ati ate n'ekirala era ebyama bye baleeta okuva mu mwana oyo mwennyini Nisha yakwatibwa agamba ddadi tanneebakangako maama yankako kola ki okubyogera Nisha hanati nagamba Nisha toddamu ye Nisha yakugamba atya namubuuza wali owuliddeko omuntu yenna akwatirira ekiro naŋŋamba lwaki ombuuza ŋŋambaako leero waliwo eyankutte ku kikkabira ne ku mabeere namugamba Nisha beeramu amagezi nse wemba nkuzuukusa nsobola okukukwata ku kabina ne ku mabeere njagala obeeremu amagezi naŋŋamba n'ekitera tuukawo nga daddi wakomawo omuntu ajja nga nkwatirira ne mugamba lwaki toŋŋamba nga ŋŋamba nze naati buli wenzukka omunoonyawo mba simulabawo kati nange ne mugamba story we yabaddewo ekiro nakuddamu ki ati naŋŋamba ng'omusajja oyo yeekaza ne mugamba ne tukuba pulani ne mugamba waddamu okukwatako making sure nti mpulira tumugambe weekaza ne mugamba waagaana ng'alemezzaamu tugambe mami we namugamba Nisha n'agamba kaali kati leero yaŋŋambye we yabadde azze yeekyusiza era leero teyamuganyiza mukwatako naye nga yabadde azze yaŋŋambye ye yamuwulidde namugambye nze leero nze yebasi oba yabadde ayambadde nakali akantu ka swaiba akadira yabadde ayambadde ako nga kaliko ebya bbulu n'ebyasimanya white wano wamulabye ekiro ng'ajja yabadde azze Nisha n'ayasimula oba n'ayakolola Nisha n'aŋŋamba leero teyamuganyiza mukoonako lwakuba nze ne mugamba leero neebase nnyo saabiwulidde n'ekirungi kye wakoze ojja buli bwanajja mubuzeebuze nga bw'otyo tumwejjeko lumu. Allahu akbar Mungu ntaasa ya rabbi alhamdulillah togera kibi mami yatugamba tugambe dadi ayingira ekisenge n'agenda ku katanda ka Nisha n'amukwatirira amabeere n'amukwatirira akabina na having a sexual intercourse with her. Namugamba mami ebyo ebigambo binene ante si bituufu nze sibirabangako nga dadi abikola kwanze mba mpulira ekiro nze dadi simuwulirangako ng'abikola mami nankuba olwi nangamba tomanyiira nga n'amaka sigago ate siga kitaawo ebintu byogere nga wembikugambye ate wembikwata ne vidiyo nono yaliwo nakubulira nti bwe twava ku ssomero twasanga dadi ne mami bayomba okumala over 2 hours dadi bwavawo mama n'atuyita n'atuyingiza mu kisenge mwogere bino ne tugaana n'agenda n'ayita Nisha okuva ku ssomero Nisha n'ajja ne bamubuuza taata we yakwebakako nti nedda nga bonna we bali taata we yakwebakako nti nedda tannebakangako yogera taata wo akanisha ngagamba tata tannebakangako naye mu maloboozi mu maloboozi kubanga ebyo byaliwo ate katuwuliriza ekyo kizibu nnyo maama we yayinza okuba nako kubanga yasooka n'akasindika ku ssimu za ssenga w'abaana abo bwe yalabanga kamuluma n'akasangulako yezuula era ng'agambye awandiise mbu kati ŋŋenda kumaliriza Hajji n'obulamu bwe bwonna ebibyo ebipange kati essimu ye bambi yamala neegwa era yakafuna bufunye essimu kati ono audio gw'olina mumufuna mutya nga takatambi tekaliiko kati audio ono tumufuna ku baana kati bye bajja boogera mbadde manyi nga Nisha yini yayogera era Nisha yeyogera ku luli kati audio ye bamufuna batya bana waliwo era senga wa kalina ya recordinga no aina akatambi mwobo zuula ng'agenda okukola kino yasooka kusindika gundi
video ne audio. Oyiregera yasooka kusindika video ne audio. Audio nga wa video. No video oba chachi no video. Ngabo ono ganti video kyeyogera ne audio nga kyeyogera. Yes, yasooka kusindika video ne wabeerawo ne audio bwe yasindika. Yezuula ng'agamba nti agenda kusiraanya ali n'obulamu bwe bwonna. Yalina essimu bbiri kya recording eno audio ne video. Yamanyi bwe yakikola naye yabusindika okuva ku ye era obutambi obwo bw'alaba nga bumukuba yabusangulamu nga bwona agenda wano nti delete for everyone. I know. N'abusangula n'abuggyako. Kakati Zuula yakola ekyo kye yakola ng'akipulogulaminze nga kiri mu pulaani kubanga alina ne be yagamba nti nkomyewo wano kumaliriza mission yange. Zuula yasooka n'abeere wa Ali ne baawukana batya. Yamuteekako emisango ke kubulye kano yamuteekako emisango nti alina emmundu muyeekera adiringa n'abayeekera bakozesa n'ebiragalagala ne bamuteeka ku poliisi ne bamugyamu emiliyoni 10. Yakoze biragalagala nti alina n'emmundu Ali ne bamuteeka ku poliisi ne bamugyamu n'emiliyoni 10. Poliisi yawaje bamuteeka yali oba ye mutundu oba poliisi yawa sitajjukira kuba bye mabegaawo naye kakati nkunyumiza ne baawukana nga oli alina omwana atya kati nadda omulundi ogwokubiri era agamba nti nadda nenzaala omwana ono owokubiri nga nina okumaliriza mission yange. Ani agamba olwo? Zuula n'abaana babikubulira nti bulijjo agamba nja kuswaza lumu nga yeewedera taata nga buli omu agamba ajja muswaza atya nja kuswaza lumu Ngabo wagambe tuli bazadde fembi. Bw'otunuulira ensonga za Nisha olowooza ki? Bwe ntunuulira ensonga za Nisha nzirayo ku kintu kye twasookeddeko nga ngamba nti mutuufu enkoza gye tukuzaamu abaana ye baleetera okubeera kye bali mu nsi muno. Kati omutima gwa Zuula gwakaluba olw'okwagala ebizimbe n'ayagala vyeyiti bumuleetedde okuleeta ensasagge mu famire yonna. Obufumbo bwe bugenze buli kimu kyonoonesa omwana oyo omu afiiriddwa ebigezo abadde akola siniya ono Anaati abadde akola siniya fu naye yafiiriddwa ebigezo lwa nsonga ezo. Kati omwana nga nawe bw'ogambye nti omwana baamukiba ne bakizuula nti mukwate gwe kikyolowooza kati ku mwana kyendowooza ku mwana kiri bwe kiti maama we engeri gy'alina mission nga yava dda era nga yali yakipulaaninga yawaayo omwana we akozesebwe okusobola okufuna by'alina okufuna leero. Omwami gwe yamuwa ye mwami bali babiri waliwo Hajji Kalyango waawo mu Bugereka Jansi bamumanyi Hajji Kalyango ne baayo n'oyo kazibwe kati gwalina kati yawamba omwana oyo. Ani awamba? Ateeka okubona Hajji Kazibwe n'amutwala okumala ebbanga lya myezi 6 ng'agamba nti yawola $6 ng'azuula omukyala kati yawola egundi $1 ezo ng'aziwola ki omukyala. Kati omukyala ono yagamba omwami nti Hajji ono amanja ssente naye sina bwengenda kujja ssente kola ki kumusasula. Kakati awambye omwana tumusasule ssente ze yampola. Hajji n'amugamba ate ebyo ssente biyingiriramu wano omwana tugende ku poliisi tuwabe nti Hajji ze tonzita bali benkolegana nabo tugenda ku poliisi bintu byaffe byawa onawamba omwana anamukwata awamba omwana amubanja awamba mwana kubanja ssente ze yawola. Wateeka kubona bwe yatwala omwana n'amala naye ebbanga ery'emyezi 6 gye yamukozeseza kuba bonna bali mu mission era n'onendanga muntu ye yagikyusiza kati tekyasoma mwezera Ali esoma Kazibwe Zuula naye nga Wampeta ne Pulado gye bamuwa amahali Wampeta bamuwa Sampeta ne bamugulira Pulado nga amahali baali bakyali mu honeymoon bakava mu Bugole wali honeymoon ennaku 2 ne bajja ne banona Pulado mu lujjo. Hajji abuuza ate mukyala wange ate Pulado nti Hajji baleke bagitwale emmoroka wajingulidde yange era erimanya gange emmoroka nagitunzi munakwezi. Kakati oyo omukyala yawaayo omwana we
akozesebwe asobole okutuukiriza kyaliko olwaleero. Era omwana oyo yakozesebwa dda ng'alina okutuukiriza mission eno nga maama waakimanyi n'abamukozesa. Nze kati njagala nze era kyensaba n'eggwanga okunyamba kufuna muntu yakozesa mwana. Nze olaba mu nsonga eno yonna byonna by'oŋŋamba eby'obugagga oba biki ebyo byonna sibitunuulira na bitunuulira. Nze amaaso gange gali ku mwana ono bingi omwana ono bamukozesa yannuma nga bwe natandise nga nti ndi muzadde. Kati bano abakulu bonna nga bwe nagamya wali abaaga ntosaayo kikyo nti kyangu nnyo oli ogamba nti mukazi wange wabitunde mwagala n'omukyala n'agamba nze nange saala mwenge mu nsonga zange omwami wange naye omwana nze kyendiko nti omwana ono baba mu butuufu bamukozesa dda. Ani yamukozesa? Kati yamukozesa maama wa mumanyi. Anti kyeŋŋamba nti njagala bafune omuntu kubanga kibi nnyo omuntu atazza musango kwera mu kkomera ng'oyaza omusanga ali bweru. So me what I want as Ruth Kalibala Bwanika, mother of 7, njagala eyakola omusango yabaakola ki? Kati bw'obanga oyagala okumanya omutuufu eyazza omusango nze nsuubira wandisoose n'okwata Zuula n'omuteeka munda. Ate nze n'obuyinza. Kuba kati oyo Zuula bw'abeera munda omwana ono ye abantu ne boogera nabo abo poliisi eyina abantu abali so intelligent very brave abasobola okwogera n'omwana oyo n'ababuulira ekituufu. Era awo ali waali ekigo basobola okubuulira nti yakikola oba teyakikola kubanga ekyo kyo poliisi ekimanyi era ekisobola. Oba ne bwataba poliisi emitendera ali mwayise kati kubanga abasawo baakebera ne bamuggyako ne specimen simanyi bwe bajjako spams ne bamuggyako spams n'omwana ne bamuggyako kati abasawo balina results ezo. Naye byonna ebyo ffe biri mu fayiro tetusobola bimanya. Baakola ebintu bingi nnyo awo ne bajjako buli kimu ne bamukebera siimu nga talina ne bamukebera bintu bingi nnyo baabikola awo era kati fayiro weeri bamanyi ekituufu kye. Kati ate waliwo omwana ono gwoyogeddeko bwe bampa akatambi ag'ekugamba nti nakweka innocence ye nokulabika face nokukwakinga eddoboozi akatambi ako bakampa mu face nga njiraba naye nga bwe nagambye maama saayagala kukola ki kulaga omwana ono Zuula agamba mbu bamubbawo nga Zuula ali muki ku poliisi zenako ebizi alinga yewuba ku poliisi bwebajja ebigambo bya Zuula bajja ne bamutoolawo omwana ne bamutwala. Ekyo wadde ki wakimanyako basenga abe wakimanyako ekyo? Kaakati omwana oyo teyabbibwa bubbibwa baamugjawo era nga naye akimanya. Zuula mu bbanga eryo lyayogerako nga ali ku poliisi era yamuwa abamuvunaanyizibwako. Zuula ateekawo kyonna ekimuyisaawo. Kaakati omwana ono baamuggyako statement bonna bazikola ono omwana poliisi yamuggyako statement ne Nisa naye bamuggyako statement n'omwana naye bamuggyako statement kugamba fayiro weeri yo buli kimu ekyetaagisa ku ludda lwa gavumenti kwekiri. Ono omwana ogambye yani ye Hanaati oli ye Nisa oli ye namukutte kubanga yankubye kyekaamu. Kati ebintu ebyo bikwewuunyisa. Abaana basula mu buddeeka omu asula mu kaa waggulu omulala wakati waliwo n'asooka wansi. Yaŋŋamba buli bubiri Nisha asula waggulu wansi wasula omuto Hajji gwazaala omuto bato kati Nisha yali waggulu omuto yali wansi. Bona nayo vidiyo yange abyogera ati Zuula kaakati osuubira ddala Hajji ddala aveena agende mu katanda ako nga waliwo simanyi kubanga munnange nesaagala kugamba nti oba kino nze nakugambye ensonga yange bujje ensonga yaffe bujje era y'ensonga lwaki ku sayidi ya Hajji gwe wali obuliddeko omuntu yenna avuddeyo nti kino sijja kulemera bukibula nsanyuse nnyo kati ensonga eyo lwaki sayidi eyo nkugambye teyagala kigambo violence era kirumye nnyo sayidi eno kuba nti Zuula yakwata akatambi ka mufuti Abdullah Ssemambo n'akateekamu ng'amugamba nti munnaye tumalirize ensonga zino mu buki mu buwombeefu nga omukyala n'omwami. Kakati lwaki mufuti ajjamu? Mufuti ye yagatta abantu abo.
muzina ensonga ali concerned kuba ye yakola ki yabagatta Sheikh Semambo yabagatta akati abafumbo bonna we baawukana tebasooka kutwala wafaaza nsonga. Sheikh Semambo ye alina oluganda ku bana ababiri kwa Hajji Zula ne Haji ali bwalinako oluganda. Hajji Zula mukyala we. Hajji Zula mukyala wa Sheikh Semambo. Sheikh Semambo musanji wange. Musanji wa ate. Anti mu Luganda temulumanyi katika nkusomesa Oluganda. Oluganda bwe muwasa abakazi ab'Oluganda nti ono mukazi wo omukazi wo muganda wo muba basanji. Maama azaala mukyala wange taata kale bali mukyala wange ne mukyala wa Sheikh Semambo baki ba Luganda kati Sheikh Semambo muko nange ndi muko ewa Hajji omusibe ontegedde bulungi yabali mubagatta wa munju kabisa okiwulira kati bimukwatako bitya bibiri abantu balina okukimanya ekyo nti akwatibwako 1 muko ewa Muhaji Ali ewaji Ali secondly yabagatta kati ensonga ezo towaliwo osobola zimubuusiza ate era ng'omuntu omukulu nti emyaka gy'alimu naki byonna era ye omuntu eyali alina okusooka okola ki naye byonna ayagala kusetolinga ensonga n'emirembe nga ziri mu bukakkamu nga ne famire tesasise naye ono yayonoona ensonga atya nti byonna Hajji wange akugwirawo mu bulago mukambe muzibu oliye Hajji mukambwe talina budde kakati ono Zula yagaana byonna ebyagenda mu maaso ng'agamba nti Hajji Ali amuteere endagaano yantunze nze Ali nguzizza Zula ate ku magezi ga Zula namubuuza lwaki nti nina okutunda ebyange oba nguzizza nina wayiti etunda ayibwa yabwe yannyonnyola nga bamubuuza lwaki oyagala nnyo endagaano yantunze nti ate era nange mba nina okutunda obuzibu obwembanga nti buzibu nti Hajji Zula bwe namutuukirira nga tukola show omukyala ng'alina audios Kabugo nkubuulire ezimu natya buti ne mugamba nedda tompa alina audios omukyala okitegeera olaba kati wetunywa obunyumianze naawe sinafunayo audio n'emu naye omukyala oli alina audios anti audios ezo kiri bwe kiti omuntu ng'opulogulaminga ekintu ng'olina pulaani ojja okiteekateeka kati nze kankubuulireko nze siina audio n'emu ku bintu Zula byakola kuba ne bwe yeesuula eddalu ku poliisi ennateeti naliwo n'akaba n'asansabaga n'agwa eri obuziga naye nga sikiinaamu interest era saamukwata videos naye ye olw'okuba bino yabipulogulaminga kuva ku paka ku kyuwe tuli ye yakibala kati buli kimu ne bw'oyogeranga naye nga yakulikodinga ng'alina missoni ye ey'okumaliriza ontegera bulungi omuntu nga toyina interest mu kintu ebimu naawe obujulizi toba nabwo naye ng'ate ekyo kiba kyaliwo okuva kakati tewali ayinza kujjawo nti omwana oyo teyebakangako abagenda omulaba bagamba alinga eyakazaala abaana bameka myaka 14 wasinga era bagamba nti waba wakuzaala yazaala njovu wasinga okumenya bannange bagamba nti ne waba muzadde yazaala ki njovu kati toyina woogambira nti omwana oli teyebakwangako kati kyenkugamba nange nti obujulizi era abantu abasinga abamanyi ennyo mu poliisi balaba ne bagamba kino ekikolwa kyakoleddwa muntu kikaaki bagamba ono yakikoze tamanyi ono yakikoze akimanyi kati Zula ekintu kyakola akimanyi okuva we yakitandika ne wakituusiza ne wakiraza kubanga mukugu mu kyo teyakafera Hajji yekka bangi nnyo baafeze yampa audios ne mugamba audios nagamba mnanze simu yange recordinga n'endowooza ye yekka nakati mbanyumya ne mukwano gwange lulinga ndi mu jimu nagamba anange simu yange recording amasimu agasinga gonna kati ne mukwano gwange era lawyer era nangamba twasomanga naye ku IUIU nangamba nti nange simu yange recordinga nangamba nze fala nange ndabika nze fala kuba yange yino recording nangamba amasimu ga recordinga nange ba recording ninga nze fala ndoza nze fala ninga nze fala nanga abantu bonna amasimu gabe ga recordinga Uganda we yatuuka amasimu ga recordinga buli kimu kyeboogera ningamba waaw naye nga tuddayo wali era nze nsaba ontegeere era abantu bano abakulu kubanga bo bakulu nze era sifaayo kubanga bagamba enjovu ebbiri we zirwanira ebisubi bye bikosebwa obusubi obumanyi ye mwana Nisha
nti omwana ono kino kimuleka wa ule baga nti yeringa enjovu alinga azadde enjovu omwana ono gwe nga gwe kati oli muzadde embeera eno gyayitamu gw'ogyogera kwota era olowooza kiki ekyalibadde kikolebwa embeera gyayitamu nze ndaba ekikolebwa riri bw'obanga ddala olumirirwa nti abantu abamu ensi eno twogera ebintu naye nga bituli ku mimwa naye nga munda muffe kati nga bw'olaba Zuula akaaba obwo obuzigo obw'ekirogo n'akaaba obuzigo obuli stage management kubanga bw'akaaba n'addamu ate n'ayogera kati waliwo n'omu yansindikidde ka audio wano ngenda kakuwa ng'alaga nti Zuula yabba ku maama we $307,000 ngenda $307,000 bwe yazimubbako yaleeta Hajji ono azisasule kuba Hajji tulu ya Zuula okumala emizannyo Hajji oyo omusibe kibwe batuuka wali Zuula yeesuula mu ttaka n'akaaba Hajji n'asisiitira Hajji bw'asisiitira Hajji n'atambula oba n'agenda emmanju Zuula n'asirika n'agamba oyo agenda zisasula nze mbadde neekaabyamu manyi bwe nkaaba ng'asumulukuka ebintu bya Zuula era Hajji yaŋŋamba ekintu kino kankubuulireko nti kuba baasooka ne baawukana ate n'amuddira nga n'ekika tekimanyi nga kale n'abantu be tebamanyi era buli omu yali surprised mbu Zuula azibye Hajji ng'abamu tebabimanyi nako Hajji amale mukomere ennaku ezisukka mu 4 ng'ab'ekika abamu tebamanyi ng'atyo bagamba n'ababuulira ntya Zuula gwe baagoba Zuula ebikolwa bye bibi nga n'abafamire baamukoowa omwana ono gwe ng'omuzadde kati nze ng'omuzadde nkugambye nti bwe tubanga tukifiiringa okuva ku mutima omwana ono kye tulina okusooka okukola alina okusooka okugibwa ku Zuula mwennyini kubanga Zuula omwana yamulemerera tasobola kuza baana Zuula obulamu bwe bwonna abaana be buli mwana azaala wa mission kati okwonooneka kw'omwana ono kwonna kuli mu nnyina so bamuggyako ki ekiba kiddako awo mwe mulina ebibiina ebikuza abaana ebisinga okulabirira abaana okusinga abo ababazaala kati nga bazuula Zuula mu kubulwa empeke mu baana be mu kubulwa ensonyi mu baana be mwana oyo tuba tumwagala abeere n'obulamu obulungi basooke bamumuggyeko akuzibwe ewantu ewalala naye ng'akyali ne Zuula lindako vidiyo zagenda OMUKO Kendala nti kola eno vidiyo kubanga minisita Nakiwala asazeewo omwana oyo amutwalira nga bw'oyogedde awo Nakiwala amutwala era nze ajja kukula bulungi omwana ajja kufuna better life essanyu lyange kubanga nakugambye dda nti mwana buvunaanyizibwa bwange omwana buba bwe buvunaanyizibwa bwo sooka omufunire omuntu agenda okumugya ku Zuula abeere naye for rehabilitation ebirala byekole naye omwana akyali ne Zuula suubira n'ebisinga ku ekyo kubanga obwonenefu bwonna busubuka mu nnyina lwaki nnyina ye abaana buli mwana azaala wa mission tazaala mwana wa nsobi kati gwe kyolabanga maama oyo si maama ekirungi kakati omusango guli mu kkooti nsaba ne poliisi ekolera njebaza egere mu maaso n'okunoonyeza engeri gye gwatandise okubanga bagenda kukola ki tandika gguwulira ate era ne Hajji suspect baga nti wamusinze so meaning omusango gukyali open ate ajjuka eno story nga naffe twagitandika ekyadevelopinga so oyo n'omuntu omulala yenna ajja ku sayidi ya Hajji nga yali agadde okubaako kyayogera ze eno show yange eri very open ya public teriko agyefuga teriko nannyiniyo ajja n'akola ki n'ayogera kyonna kyonna ekiri omukwano kisaga mugambe nti no yekaleka sayidi eyo ne sayidi nazo zonna zijje twogere tule nga tubalese mwaki twagala twagala bwenkanya owulidde omukazi oyo agenda bba yabba maama wange bilioni 3 zaali bilioni 3.7 yamu omutwalo gwa audio nagifunye kuno kati jjukira oli maama wange yali maama wange naye nja muleeta ne mu mubuuzo ebyaliwo maama wange agenda okusiba muka ali agenda okusanga mmanyi oli omukyala mumanyi maama ali najjana ne kayira maama wange agenda kusula mukyala wange bani nyamba obangu ataganyiza dda makkati neza makkati ga maama wange n'oyo omukyala omukyala ebamukwale loya ebamuyita ng'omukyala agweri azirika yefula azirika ng'akaaba amazika tola amazika g'omukazi ze sikakkirizamu ng'agweriwe pu ng'akaaba owunyamu ng'omukazi alajana ng'omukazi ajana ng'olowooza byakaaba bituufu
ali we yagenda okufuka ng'omukazi ayimira bulungi nga kigamba oyo ajja alisasula mbadde neekaya lya bulimba kati oyo omukazi byonna byonna byeyagala okukola buli kimu akikola nze kati byakambira mu kamera by'obuyaaye bwonna buyaaye bufere omanyi lwaki mbuuza njagala kumanya ani kakati ani ayogera ono ayogera nga sinazanya kalala ono akugambye nti oba mumwagala ajja kujja yani ansi wanga tujukira eno show emanyi teekayo nteekayo nti ono yayogera eddoboozi ly'ono gumu nga bwe nakola shekani shekise mambo kitegeera so olina okumanya eddoboozi ly'ani ani oyo eddoboozi ngera likubuulira lwakubanga banaye enzikiriza oba enesimu yonsooka engikwata ate tosobola gikwata katumalize kale anyways katumalize ogenda babona obaddira banange ogenda bannoonya but anyways nga tuwumbawumba eddoboozi ly'ani eddoboozi njali kuwa nannyini omanyi lwaki asala akola nnyo kiro kitwala omunaku ono si kiro kitwala omunaku erinnya omanyi lwaki erinnya lutuweera mu kamera anti omanyi olw'ensonga nti Katonda nga Hajji tuzula bwe yampanga audio nga mbuulira nti ono gundi nti oyaani kakati kyagala nange kwogera byaki byansimattu abantu abamu bwe bakuwa obujulizi tobukola ng'ensonga naye kakati leka mukubire mubuuze amannya ge yes mubuuze amannya ge bajja kumanyika nekyetwagala bwafuna omuntu omutuufu kubanga kibi nnyo omuntu omuteeka ku meere nga si yakoze omusango kitegeera n'omwana afuna obwenkanya bambi era ye kiki kyoyogedde nakyo nkitutte omwana afune w'abeera afune bamurehabilitating afune obulamu obujja ategere nti ensi teyamuvaako nti emwagala kubanga nze ye interest yange ebyabakulu byo esimu ye teriiko naye nga mbadde njagala ayogere wano nze kyembadde nkugamba n'ekirala nti ensonga ezo olaba oludda lwa Hajji lulina empisa kati oyo ne mufuti asobola okuza omwana oyo bulungi kubanga era bangi nnyo bakuzizza kati bafune abantu abo abasobola okuza omwana oyo ate nga weebali abali credible kwaka newe ngamba nti madamu Morino nakulira ensonga z'abaana mu poliisi naye omukwata n'omu y'abaana maama Nakiwala Kiyingi naye yabadde agamba ayagala mukola ki era Hajjati Shania naye yagambye omwana asobola mukola ki maama Fina naye yagambye omwana naye asobola kukola ki so basically nze eky'omwana era eky'omwana kasi omwana nga naafuna waali omwana oyo nti ffenna kyekisinga otuluma tituli bazadde muntu bw'obeera omuzadde twasooka ne tulumwa nti yadde zuula zaakola katemba yenna naye singa ku luno kizuuka nga ali yeebaka ku mwana we tewali nze sandivuddeyo mu kamera gwoza zayinza okuvaayo mu kamera nga bwondaba nze bitokote nze bitokote bijje bitokotere ku bintu ebikisoboka kakati nkugamba bwe nti abantu ba ali bonna bagamba singa kyazuuka nga Hajji ali mu nsobi tewali waliwedde kumuwolereza si kirungi kusalira muntu musango naye olw'okuba kigenza okuzuuka nga mutuufu tewali musango tewali musango Hajji talina musango waali awo era waali kaakati kwe kuvaayo naffe tuwolereze omuntu gwe tumanyi obulungi nti talina ki gwetegereza ensi neewonabona lwammwe bamaama oyo Hajji ali alina maama we ali mu mbeera mbi nnyo ate kati takyabitegeera kubanga mukyala yazaala omwana we naye alina obulumi obw'omwana we aleese bino byonna bye tuliko naye maama yazaala ki omwana kati obulumi bwonna ensi bwe yeetooloolera buli muzadde yenna alumwa lwaki naye ate nannyini kuleeta firimu mukyamuwa ne pulatifomu ne mumuwuliriza ng'akaaba obuzibu obw'ekirogo
nze platform ogiraba eri open eri muntu yenna andi kati oyo lwaleero omukyalo oyo kunoonyako omwogezi wa poliisi naye ampe side ye ate abo tubasaba bavireyo ddala ku nsonga eno kubanga ekyo nkiwulira kati naawe nkikugamba nti kuba kati nze nga bwe nkugambye eno audio yazze kati nze ndi mu nsonga zino buli omu kyamanyi asobola okikuwa kituufu naye ate nga kibakuwa ono akugambye ng'owulira nti nze nja kuwa obujulizi ne baba banjagala wendi nja kuwa ki obujulizi kati kyova mbadde mukubira essimu naye era baŋŋamba nti kati ku poliisi waliwo n'abantu abakozesa abakazi ensobi bajje mu basajja ssente nga babulooka ku mapoliisi ajja n'akusomeramu nti omusajja tumuvunaane omusango guno ne bamuwa ssente omukyala n'ovunaana omusajja wo oli ne mufuna omusajja ne mumugyamu ssente ne mugabana kati ogwo nagwo musango ku poliisi ogwo nagwo musango gwa njawulo ng'abakyala be bagukola wenjagala ogw'abakyala mwana ono kati omwana ono ekituufu ekirimu poliisi etuyambe mu nsonga eyo eyongere okunoonyereza ekkaatiriza ensonga obutuufu era nga twasazeewo nti kati kkooti egenda kutandika okujja omusango guno batufune omuntu omutuufu kubanga kibi nnyo omuntu aba teyazza musango okubeera ng'ali mu kkomera ng'ate omutuufu ali bweru so wensabira poliisi eyogere ffenna nga teri asalidde ani musango ze platform yange tesalira muntu musango wabula eyagala kuyamba mwana ono Nisha abeere ng'asobola okufuna obulamu obulungi ng'omwana munnayuganda naye ategeere nti ensi teyamuvaako nti abantu bonna abali mu nsi they are not monsters waliwo n'abantu abalungi nga tufuna omuntu omutuufu eyatuusa obuzibu ku mwana ekyo kituufu omwana nange muliko nnyo olw'ensonga ebyabakulu baneesootinga ebyabwe naye ku ky'omwana nange nvaayo nansaba nti ebibiina ebyo byonna n'abantu bonna bannaddiini kino kisukka ne ku bibiina n'abannaddiini bwe babanga ddala bakyagatta empeta ng'omukazi asobola okubalira mu mpeta eyo kuba kati yezuula akugamba nti nze mukyalo ow'empeta n'ebyobugagga bya aligi biri abikontrolinga n'asukka ne ku Uganda n'agamba kati ngenze kubyewabweru w'e Uganda nze byonna kati mumaliriza wano e Uganda kuba ogwo omusango tajja kuvaayo oli musajja musiraamu Hajji bonna baba bampeta naye kati ono ye akuliriza nnyo empeta kyenva nkugambye nti empeta eyo bwe baba nga bannaddiini bakyagatta empeta era baveeyo nnyo okuyimirirawo ku mpeta yaabwe nti empeta ekozesa nnyo abakyala ensobi era nange ne nvaayo nga nsaba olwabayo ebibiina ebyo by'abasajja biveeyo mu nsonga eno birwanirire musajja munnaabwe avunaanibwa okwebaka ku mwana we ng'ate teyamwebakako pulezidenti afuga ensi eno pulezidenti Museveni musajja sigambye nti naye bajja bugumuggulako naye waliwo kakiripu wano nga ku social media tebakootinze nga Museveni agamba nti oyo yenna eyebaka ku bwana nja kumutta era nja kuwagira abo abamutta ng'aliyo agamba nti kati ali agenda kuttibwa naye nange era nvayo nensaba pulezidenti Museveni nti nga bw'ali omusajja ng'ate yakulembera eggwanga lino aveeyo alabe n'abo abakyala abawaayiriza abasajja nga tebebase ku baana baabwe bo tubavunaana tutya era oyo omukyala naye ku ssaawa zino nsaba yandibadde akwatibwa kubanga obujulizi obuliwo obulaga n'ebbaluwa z'abasawo na buli kimu bulaga nti ali teyeebaka ku mwana oyo yandibadde naye akwatibwa olw'okulagajjalira omwana kuba kati ne waba yamukozesanga ye yali ludda wanga maama lwaki yawaayo omwana agende ku mission omuntu omulala amukozese olw'okwagala ebyobugagga bwe zuula alina mission zize zakwavuwaza musajja oyo ate si gwasookeddeko alina n'abalala bazaayavuwaza ensi yonna bamanyi era nze nvaayo okubuulira maama nti ensi eri bweti bweri olw'abannaffe abamanyi ensonga bwe zitambula ne basirika oba ne beesuulirayo gwa nagamba gwe nkusanyukidde nnyo yawukanye ku balala nti otunoonyeza osobole okumanya ki amazima olw'omwana oli ffenna bwe tuli wano tugamba bannange yadde zuula muzannyi wa katemba naye bw'abanga mukoddomi wange yeebaka ku mwana ate nange simuwolereza naye olw'okuba twavaayo ne tumanya amazima noga mukozi tujja muvaamu katumuwolereze naye ensi ereka zuula n'azannya katemba
ekyalo kyonna nekimanya nti Zuula mufeerafeera abasajja, poliisi nemanya nti Zuula mufeerafeera abasajja, naye ne baleka nga bagamba nti omusango twaguggulawo, baguyita aggravated deferment. Kakati munene nnyo, oli tasobola nakuweebwa beyiro, gusobola kuwulirizibwa bagamba gujja kutwala emyaka 10 okuwulirizibwa. Poliisi ekimanyi nti Zuula afeera abasajja bulungi nnyo. Lwaki temukwata? Ate nga aferera ku poliisi. Akola ne poliisi. Ayina abasajja abamuli emabega oyaje Kajanga. Wa poliisi. Bwe yalina mujaasi. Kati oyo Kazibwe. Si baawe. Musirikale. Baawe mu bikolwa wano nga bwe yakyusiza endangamuntu n'ateekako nti ye Kazibwe Zuula. Naye bo kye bakola balina kaguruupu kaabwe. Basirikale. Bw'obaga nti balinga ba organized criminal nti bategayo Zuula. Zuula gwe musajja kuba Zuula organized criminals. Kati Zuula bamutegayaawo. Gwe musajja ayina amabbabbanyi n'ojja n'otomera Zuula. Munaye nkwagala nnyo nkolera bino nkolera bino n'obimukolera. Bw'okwana Zuula bano ne bajja ne bakubba. Era bino byonna n'abavuga Zuula. Zuula ayina ne bannamawulire bakolegana nabo. Poliisi ekolagana naye. Bano boyogedde bali mu poliisi. Abamu. Era mulimu abapoliisi. Abamu byalinga ali ku poliisi nga bagamba gundi abiyingiddemu. Zuula akolegana n'ono, Zuula akolegana n'ono nga bijjaawo n'obiwulira. Kuba intelligence kyekugambye nti intelligence. Ekigambo intelligence. Nange siri wa intelligence naye ebbanga lyemaze ku poliisi ku nsonga za mukoddomi wange. Njize intelligence ebeerawo. Oba poliisi najja n'akugamba ekyamazima Hajji bavunaana wa bwereere. Naye tetulina kyakola ku musango. Ensonga y'omwana tesaana kusaagiramu. Ensonga y'omwana tesaana kusaagiramu kubanga abantu nga bano abagikolera mu business gavumenti esaana eveeyo ebakwase n'omukono ogw'ekyuma kubanga omusango gwe bakolera mu business baba musango mugumu nnyo. N'enzanyo lwakadde Mwami Kabugo. Akadde nkakuwadde. Era nsaba oba olinayo ekita kyewali agadde okuddamu okukameeza kange kano kaggule. Essimu yange wagifunye yaliyo pyogirina wonna. So uyanyizibwa Ruth Kalibala Bwanika. Ruth Kalibala Bwanika. Maama w'abaana 7. Azaala atobeka abawala n'abalenzi. Kyensonga y'omwana. Era wetuukaawo ebakuta waluma. Mazima. Kali abakulu biso okubeerawo naye eby'omwana. Byabinumanya naye neyanzanyo lwakadde taata. Mulina abaana bameka? Nze ndi musajja muganda Tebali banzaale. Tebali banzaale. Neyanzanyo neyanzege. Banange bakyo tufadde olunaku olwaleero. Kyokuba tukomawo ate olundi. Sigale ku RKB, Ruth Kalibala Bwanika, ciao bao. Afande. Jambo. Afande Onyango. PRO KMP. Ruth Kalibala Bwanika. Ruth Kalibala Bwanika, sebo. Ruth Kalibala Bwanika. Afande ndi munamawulire. Yes sebo. Kati afande madde nakasonga kati nyo ngenda kubeera brief nemekulya budde bo bungi. Nina story y'omukyala bamuyita Hajji Zuula. N'omwana Hanisha gwe bagamba yakabanyisibwa ekigambibwa mbu Zuula. Naye nga muwala we ye Hanisha. Yes, agambibwa nti mbu yakabasanyizibwa stepfather we ng'omusango gwasookera Kajansi. Kakati just mbadde following up nga mbuuza nti waliwo omwana owookubiri ye Hanaati. Omwana owookubiri yavaayo n'agamba maama we nti nno taata we abadde ayamukakaddeeko okukwata omwana naye ng'ali mu katambi naye. Mbadde mbuuza afande poliisi yamugyako statement. Kubanga ye Nisha bagambibwa nti bamugyako statement naye omwana ono owookubiri yaggyibwako statement. Kuba Mwami Kabugo abadde agambye omwana bamugyako statement. Kye mbadde mbuuza kyokka afande. Yafande. Yes sebo. Musango guli Kajansi era no suspect ali Kigo ku remand. Yeah afande. Oba tokiwulirangako? Kubanga akatambi nkalina kakola rounds ku social media.
kale kati kati kan okola okunoonyereza okakasoba kituufu basi kituufu omwana bamujjako statement kale neyanza nnyo yafande abakola okunoonyereza bali eyo kajjangu yafande kati nteekwa okubakubira mbabuuze yafande owakoze ki bayeregamba ki banyonyole neyanza nnyo afande onyala kale sebo nja kuddira naye akatambi ngenda kaweereza afande